Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Olimba nkwaniriza njagala kubaza okuba nga otwegaseko abali ku Lugonvu's Show gy'osinzira okubeera nga otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbalamusizaako. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, omwana w'ebusubi kyamaganda mu Lwengo eri mu kyalo gye twava okuba nga tujja okutujjubya Kampala. Ffe baani aboogerera mu Kampala, kisa kya Mukama. Njagala okwebaza omutonzi atuwadde obulamu, omukka gwe tussa atukumye nga tukyali balamu okutuusa ku lwaliro. Abalina okusomozebwa okw'enjawulo nja kubasaasira, ate nga nammwe abalina obuwanguzi obutuukiddwako njagamba nti muyogeyoge, Mukama abadde ekitundu gy'oli. Naye naawe alina ebizibu, njagala okkirize nti n'abo abali mu mbeera ey'okusomozebwa babaddeko mw'eyo embeera y'emu gy'olimu. Naye ekikulu mu byonna kwe kwebuuza nti basobodde batya okugivaamu. Ebiseera ebisinga si kusalawo kwaffe, naye kibeera kisa kya Katonda. Olwaliro programu egenda kuba ya nkyusa ya ndaba yaffe ey'ebintu, enkulaakulana. Abantu bangi tulemeddwa okukyusa ebyenfuna byaffe n'enkulaakulana yaffe olw'ensonga nti endaba yaffe ey'ebintu ndala. Waliwo ajja okugamba nti gwatubuulira ebyo oyina ki? Bwe nabadde eggulo si bwe ndi olwaleero. Kyokka naawe kijja kuba kya makulu nnyo okubanga bwe wabadde eggulo si bw'oli olwaleero. Ngenda kwogera ku real estate. Ebibuuzo bingi ebibeerawo. Era mu programu ya leero nja kugamba nti oli wa ddembe okubuuza ebibuuzo. Nja kukomawo nkuddemu ebibuuzo byennyini bye mubuuzizza. Bw'oba ng'olina w'otategedde oba ng'olina kye weebuuza, oli wa ddembe okuleka ebibuuzo. We sisobola kuyamba, nja kuadvisinga nti kino kola bw'oti ne bw'oti. Ebibuuzo bye ngenda okutambulirako olwaliro biri bina. Sente z'olina ze zisalawo w'ogula. Ye point esookera ddala. Sente z'olina ze zisalawo w'ogula. Waliwo akaseera, waliwo ebyenfuna nga si ggwe asalawo w'oyagala ogula, naye nga sente ze zikusalirawo. Bw'oba okyali mufuna mpola, sente ze zirina okukusalirawo so si ggwe kusalawo. Abalina ku sente eziwera yagamba nti njagala okugula ennansana wakati awo, olwo sente ng'aziyina abeera mwetegefu nti zonna ze banaamusaba ajja kusobola okuziwaayo. Naye bw'oba ng'okyali mu mbeera ya mufuna mpola, sente z'olina ze zisalawo w'ogula. Njagala okukugamba ekirala. Bw'oba ng'olina obukadde 2 okudda wansi, wandibadde weesonyiwa kilomita 2 okuva mu Kampala, tewakyaliwo. Nkiddamu, bw'oba ng'olina obukadde 2 okudda wansi, weesonyiwe kilomita 2 okuva mu Kampala, tewakyali wawo. Ekirala, ekitundu ky'opangisaamu, oluguudo lw'opangisaako, tawuni gy'opangisaako ng'okyapangisa, esobola okujja mu bupangisa oba okukuumira mu bupangisa mirembe na nnaku. Kanziremu nkikutangaaze. Tawuni gy'opangisaamu oba ekitundu ky'opangisaamu kisobola okukumira mu bupangisa mirembe na nnaku oba okuyambako okuva mu bupangisa. Ekibuuzo kikomawo kitya? Ensonga ey'okuna gye ngenda okutambulirako, oyagala abalala we bakuzimbira w'oba ogula, naye weetegese okusasulira omutango ogw'abo abasooka okuzimbira abatalaba bintu nga ggwe bw'obiraba. Buli kibuga kye weetaaga okugulamu waliwo yakigulamu nga kikyali kyalo. Kati buli ajja nga kimaze okufuuka ekibuga, olina okusasula omutango gw'abo abaakusookamu.
Ndikiriya kantandikirawo. Kansooke nkujjukize Hillview Primary School Matanga. Gamba nti gwe n'omuzadde ng'olina omwana wo, bw'oba ng'oli mu Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, nga weetaaga essomero gy'ogenda okutwala omwana wo. Tamweggweko ng'omwana akyuse. Tamweggweko ng'omwana agamba nti mami, daddy, saagala kudda, mwabula bwana twabukyaza wano. Nga bugamba, for us we're not going back home. We love being at school than being at home. Mwabula babwana buto P1, P2, P3, P4, P5, P6 naye ng'obwana buli open baliyita Hillview Primary School Matanga. Era bangi abaali bebuuza nti essomero liri litya, abaana bali batya, twabakyalizaako abamu ku bo ne mulaba enneeyisa yaabwe. N'olwekyo gwe omuzadde ali eyo, gamba nti twala omwana ku Hillview Primary School Matanga. Ekisulo P1 paka P5 basasula emitwalo 75, ate P6 ne P7 basasula emitwalo 85. Abadde P1 paka P4 basasula emitwalo 4. Abaana balya bulungi, basiiba bulungi, balabirirwa bulungi, basomesebwa bulungi, basuzibwa bulungi. Baliyita Hillview Primary School Matanga. Ojja kulisanga Masaka City, kilomita 5 okuva mu kibuga Masaka ku ludda e Kampala. Bw'otuuka mu tawuni y'e Matanga awo ng'e Butende, ojja kuba otuuse ye Hillview Primary School Matanga. Twalayo omwana wo tojja kwejjusa. P1 paka P5 omwana asasula emitwalo 75. P6 ne P7 emitwalo 85. Ekisulo omwana tagenda na mufaliso. Uniform bamuwa uniform set ya uniform 7 azisangayo ku bwereere. Ebbaafu, ekidomola, akina baketi abisanga ku ssomero. Omwana tagenda na byakulya. Okumanya ebisingawo eyandyagadde omwana wasomero ku Hillview, kubira head teacher yennyini ku ssimu ya 0750 62 0720 0750 62 0720 oba 0752 64 74 22. Ojja kuba oyogera ne Hillview Primary School Matanga butereevu. Ne bw'oba olina omwana osobola bagamba nti bannaye nyina omwana wange baŋŋambye nti ali mu P4 baŋŋambye nsasula 75 naye mbadde mbuuza nsobola okusooka n'empaaka 5. Bawuliriza. Ssomero eriwuliriza, teriri man oriented. Ssomero eriwuliriza. Ssomero eriwuliriza. Kyenja okugamba mu ekyo. Twalayo omwana wo ojja kulaba enjawulo ey'amaanyi. Omwana ajja genda okudda ddala nga ambasada. Tutandikire wa ssente z'olina ze zisalawo w'ogula. Abantu bangi tukola ensobi. Waliwo abantu ng'ekibakuumidde mu bupangisa alinda okufuna w'ayagala, naye n'atalwanyisa nfuna ye okutuuka ng'esobola okwafoodinga awo w'ayagala. Waliwo abantu banyigaga nti Mwami Lugonvu nyina obukadde 10 njagala poloti ng'eri kumpi ne Kampala. Amazima amatuufu otambulira ku kyoyagala naye tutambulidde ku kyosobola. Kyosobola tekiri Kampala, kyoyagala kiri Kampala. Kati salawo ebintu bibiri. Either noonya kyosobola we kiri, obukadde bwe 10 bugulawa, oba noonya ssente ogula okumpi ne Kampala naye nga si ku bukadde bwe bumeka 10. Oli akeera ku makya olw'okuba tafunye poloti kumpi na Kampala ya bukadde 10 n'agamba kangira noonya. N'amala omwaka mulamba ng'akola ki? Ng'anoonya. Agenda okumalako omwaka ng'obwabadde obukadde 10 tebukyali 10 nga bwesalise. Agenda okumalako omwaka ng'obukadde 10 we bwali busobola okugula tebukyagula nawo. Ate olwo n'apapala. Ntegerekese. Olwo atambulira ku kyayagala so si kyasobola. Kyekiri kye nagambye nti waliwo abantu w'otuuka ku level nga ne poloti gy'oyagala ogigula, olwo kitegeeza ofunye ssente, naye ne wabaawo akaseera ng'obusobozi bwe tebugula ky'oyagala, bugula ky'osobola. Sooka ofune ky'osobola okole ssente, ojja kutuuka ogule w'oyagala. Okufiira mu bupangisa wakiringula ewaffe Busubi Kyamaganda. Waliwo akaseera ng'ozadde olina abaana 2, oluusi gwe maama gwe taata, oba ng'oli taata omukazi omulina olina abaana 2, okyanoonya w'oyagala. Wandibadde onoonya w'otuuza baana, wandibadde onoonya w'otuuza baana. Koweza abaana 2
Mukama obusente bwonna bw'akuwa noonya w'ogulojja abaana mu muzigo. Kubanga oyinza okufa nga tofunye w'oyagala abaana n'ofa nga bali mu muzigo. Njogera bubi. Oyinza obutaagala biwulira. Kooweza abaana babiri lwana nga bw'osobola ne bw'ogenda kaamudiini ojja abaana mu muzigo. Tewali ali kuseka nti abaana wabazimbira mu kyalo. Naye bajja kuseka nti wali mu kibuga ng'oli mu Bupangisa. Bw'otaateekereteekere baana bw'obanga obusobozi bwa mu kyalo n'otabateekerateekera ogenda kufiira mu mizigo gy'e Kampala embeera ejja bazza mu kyalo baboneebone. Nga ne mu kyalo gye bazza tebalinayo kaki, tebalinayo kaabwe. Naye ebyo byonna biva ku ki? Walowooza nti olina gwe w'oyagala. Ne weebuuza nti w'oyagala oyagalawo naye osobolawo. Wenjagala njagalawo naye nsobolawo. Ansa bw'eba nti tosobolawo, either pakasa nnyo osobolewo, oba noonya w'osobola, obeeko w'oli w'osinziira, awo w'osobodde okugula akapoloti n'okassaawo kateekewo, opakasizaawo okugula w'oyagala. Ekyo bwe kikulema bijja kutabukira mu ddeeyo. Nkiddamu, bw'obanga olina abaana babiri nga mwazaala omwana asooka ne mumuzaalira mu muzigo, n'ozaala ow'okubiri n'omuzaalira mu muzigo, muganda wange si kwogera bubi. Kolanga bw'osobola, kolanga bw'osobola ojja abaana mu muzigo. Wejjeemu amalala g'ekibuga, kolanga bw'osobola ojja abaana mu muzigo. Ne bw'oba ng'osobola bagulira mu kyalo eyo sooka obagulire mu kyalo. Naye omanye nti Mukama ne bwampitira wano abaana bange nnina we mbaleka. Abaana bange nnina we mbaleka. Kiyambe obutasindika baana ku bujajja abazzukulu batandika okulaajanira n'okukaayanira ebyabajjajjaabwe. Lwaki abazzukulu bakaanira ebyabajjajjaabwe? Kubanga bakitaabwe tebaabateekerateekera. Omwana embeera ejja mukubanga ne ku bujjajja obwataata talinayo kantu agenda atandika ekkaanira byebukojja. Maama yaffe omugabo gwe muguweffe, obunafu bubeera ku bazadde. Baalowooza nti waliwo ennyingi ze bagenda okufuna ezisinga ezo. Nedda. Ne bw'oba ofunye 5 oba kakadde oba 2 oba 10 noonya bugula wa, omanye nti awo Mukama ne bwampitira wano. Tomanyi ssanyu lye tuyina. Mukama ne bwatuyitira wano abaana tebagenda kulomba. Bajja kudda mu nnyumba beebake. Okitegeera? Njogera n'abazadde era abalaba ensi gy'eraga. Abazadde era abalaba ensi gy'eraga. Tutambulira ku kyoyagala ng'okyali mufuna mpola. Tambulira ku kyosobola. Kyoyagala kitambulirwako abo abaakola abazirina. Naye era n'abo abazirina abagula we basobola, we baagala, baasooka kugula we basobola. Obulamu ne bujja nga bukyoka mpola. Nabadde ntandika ne mbagamba nti bw'oba ng'olina obukadde 2 okudda wansi, wandibadde weesonyiwa kilomita 2 okufuluma Kampala. Weeyongereyoko. Ono kino ekitundu tekikyali kikyo. Njogera ku ttaka ly'ebyapa. Oli ajja kugamba nti nze nagula ensangi ku bukadde 10. Mwomala mubuuze nti ensangi ku bukadde 10 wagula fuuti mmeka? Ajja kugamba nagula 3 ku 4. Njogera ku 5 ku 10 ey'ekyapa. Bw'oba ng'oyagala 5 ku 10 ey'ekyapa, ng'olina obukadde 2 okudda wansi, weesonyiwe kilomita 2 okudda wansi ng'odda mu Kampala. Bwe tuba ku Masaka Road gye tutegeera, obeera wayisize oba tunnatuuka na Katende, puloti z'e Katende ziri mu bukadde 2 kudda waggulu. Okitegeera kye gamba? Mmwe banjagala Maya, njagala Nsangi, njagala Nakirebe, njagala Namagoma, nga toyina bukadde, ng'oli wansi w'obukadde 3 weesonyiwe waawo. Kubanga Amaya w'ogenda okufuna puloti ya 5 ku 10 mu bukadde 3, 5 ku 10. Bwe tuba nga twogera ku Maya ono, omanyi bino ebintu tulema okubyawula. Era abantu bangi kye babatomeza.
waliwo mpetera maya ne nagula maya, waliwo mpetera nsangi ne nagula nsangi, waliwo eyaŋŋamba yagula ekajjansi ku bukadde 25 ne mugamba ekajjansi tewakyali ttaka lya bukadde 25 naŋŋamba naligula. Naye babbulooka kye baamukola mu kifo ky'okumuyisa ennateeta eno ku lw'ennakawuka baamuyisa nsangi gundi kajjansi ne bamuguza ennakawuka. Okitegedde? Kati yo obwongo bwe ne busigala nga bugamba yagula kajjansi. Kati ne kino twawule mpetera ne nagula. Owetera nsangi oba wagula nsangi? Owetera nsangi naye tewagula nsangi. Ensangi weewali eri kutuusa gy'olaga. Boda ya 3,000 kakaaga. Okitegedde? Naye bwe baali bagiguza nga ova ebweru tebagamba nti bagulira nsangi. Kakati kyekyo. Era wano wajja kubawo okubagana empawa. Kyekiri kye nagamba nti buli nsonga gye njogerako gireke mu inbox bwe kiba nga kibuuzo. Naye ku YouTube buli kibuuzo kye weebuuza ku bintu bye ŋŋenda okwogera osobola okirekawo. Nja kufuna olunaku nga lwakuddamu ansa za programu eno. Njogera n'abavubuka abali mu myaka gyange nwana tuve mu bupangisa kubanga tuzadde abaana tunaatera okufa. Tutuuse emyaka bamaze rediyo gye baafiiramu, tutuuse emyaka bafire bongo lutaaya gye baafiiramu, tutuuse emyaka bahamani basudde gye baafiiramu, tutuuse emyaka Paulo Kafiro gye baafiiramu, tutuuse emyaka ba Livingstone Kasozi gye baafiiramu. Naye tulese eki anytime tugenda naye olese otya abaana. Njogera ku bavubuka bannange muve mu kwemamaaza n'amalala g'ekibuga. Osula ku kolansi wawo bukadde 2 bwe tuba nga tugenze ku luguudo lw'e Mityana Road, obukadde 2 ku lwaliro bugula bujuuko. Okitegera? Obukadde 2 ku lw'Emityana bugula bujuuko. Tebukyajja eno toyinayo poloti. Bwe tugenda ku Ntebe Road okwo weesonyiwe kato w'obukadde 2 awo weesonyiwe wo Ntebe Road mwesonyiwe. Oyo tomwogera nako. Bwe tugenda ku Hoima Road obukadde 2 tebukyagula na Wakiso, tebugula na Musera. Ekakiri gy'ogisanga ate si kumpi na tawuni. Weebale nnyo. Obukadde 2 Kikandwa. Bw'oba oyagala poloti ekakiri, omwana yankubira essimu alina poloti 10 ku 10 ekakiri awo si mu tawuni agitunda obukadde 6. Kitegeeza buli 5 ku 10 ya bukadde ameka? 3. Kakiri ng'olina obukadde 2 kudda wansi ojja kuba mu kutetenkanya. Kati wano nkifunye emirundi mingi era waliwo gwe nagamba nti bw'oba ng'olina obukadde simanyi 25 weesonyiwe Wakiso. Naŋŋamba mukwano gwange yaguze Wakiso ku bukadde 10 ate gwe ŋŋamba nze 25 neesonyiwe Wakiso. Tugenda okumaliriza nga yagula gundi Namayumba ne Namayumba Wakiso. Bangi babagamba nti Wakiso naye mugamba nti Wakiso wa Namayumba. Waliwo gye batunga amakanzu omanyiyo Mende. Oli ajja kugamba nti nagula Wakiso naye ng'ali Mende siyo. Twogera wano okuva Wakiso mu tawuni ogende Mende boda ya meka 2 wagula Mende. Kakati awo wali confusion era byonna muberekemu nja bibaddamu. Bwe tuba ku luguudo kiwendeseeyo Bombo Road Mukono ow'obukadde 2 nekino ekizibu nkifunye emirundi mingi. Nali naawe omusajja naŋŋamba alina yiika y'ettaka eri Mukono ne tuvuga ommotoka yange yennyini ne tugenda nga yiika agitunda obukadde 6. In fact zaali decimals 9 nga tewera na yiika nga agitunda obukadde 6. Ne tutuuka e Mukono ne tuweta ku kyekatosi waliwo Kalaji twayite Kalaji ye Kalaji abamanyi Kayola abamanyi oluguudo lw'eyo so osobola n'okuyitawo n'ogenda ogw'Ejjinja. Okuva e Mukono mu tawuni twavugira eddakiika 30. Kati naye
yatujja wano ng'atugamba ettaka liri Mukono era ng'ate mutuufu liri mu disitulikiti y'e Mukono. Kati bino tubyawule, ettaka liri Wakiso oba liri mu disitulikiti y'e Wakiso? Ettaka liri Mukono oba liri mu disitulikiti y'e Mukono? Ettaka liri Kajjansi oba liri mu tawuni kanso y'e Kajjansi? Ettaka liri Nsangi oba liri mu tawuni kanso y'e Nsangi oba Kyengera? Ajaga nti nguzizza Kyengera naye nga liri Bubezi mu tawuni kanso y'e Kyengera. Gusigale ku nguze Kyengera naye gano ngagamba bw'oba olina obukadde 20 weesonyiwe kilomita 2 okuva mu Kampala bw'oba oyagala 5 ku 100. Ge mazima agakaawa. Abaguze ettaka eggulo mujja kunjulira, abateekateeka oggula mwe muwulirize buwuliriza. Si mukwano gwange yaguze, njagala nga gwe yaguze. Ngamba nti nze nagiguze Maya ku bukadde 15 ombuulire ne Maya zone ki ye Maya. Waliwo yanga nti yagula Maya tugenda okumaliriza ng'ali bulwanyi, ng'ali bulwanyi. Namugamba nti poloti ze Maya ziri mu bukadde 3 kudda wagona nga nti n'agenda e Bulwanyi ng'okuva mu tawuni y'e Bulwanyi boda ya 10 3. Kati okutuuka e Maya mu tawuni boda eba ya meka kubanga era okuva e Bulwanyi paka Maya boda eri mu 3 ke 6 boda. Kakati sima okitegeera. So ekyo ndowooza nakyo nkivuddeko. Abakitegedde mukitegedde. Bw'oba ng'olinamu w'obuzeebuzeemu ku essimu yange enkubira oba muleke message, leka message ku YouTube. Zonna nja zidda mu kibuuzo ku kibuuzo. Ne bw'owulira nti kyenkugambye tokkiriziganyizza nakyo gwe kirekeeko. Tuyinza okuba nga ffembi tuli batuufu. Ng'oli mutuufu nange nga ndi mutuufu naye nga ango gy'olabiramu nze sigyendabiramu. Kati kituzzayo ku kiri kye nagambye nti olajja kugamba nti yagula puloti y'e Wakiso ku bukadde 15 nga yagula Namayumba. Nga yagula Namayumba. Agambe nti yagula e Mukono ku bukadde 2 naye nga yagula Kalagi. Abatakulimbye abeera mu Mukono naye tabeera Mukono. Twawula ogula mu district n'ogula kati kiringa oli bwanaga nti era challenge gyensanze. Obadde okimanyi nti Mpigi kumpi okusinga Entebbe? Entebbe it's 40 kilometers, Mpigi 30 kilometers, Mpigi town. Naye abantu bwe bawulira Mpigi bawulira wala. Era abantu bangi benga nti ploti eri Mpigi n'akubuuza ntuuka e Buwama. Kuba ne Buwama Mpigi. Kuba ne Kayabwe Mpigi. Kuba Mpigi akoma mu Lwera. Kati oli bambi bw'awulira Mpigi amuvuga paka mu Lwera. Twawule nagula Mpigi ne nagula Mpigi mu tawuni kanso. Ekyo ndowooza tukivuddeko. Nabadde mbagamba nti ekitundu ky'opangisaamu kisobola okukuggya mu bupangisa oba okukusibira mu bupangisa. Njagala kati nnyo nveeko mu bulango buno nkubuulire buti ekitundu ky'obwangaaliramu bwe kisobola okukusibira mu bupangisa oba okuggya mu bupangisa. Era njagala kukubuulira gw'ayagala okusanga we baakuzimbira ogenda kusasulira otya omutango gwawo. Katujje. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Kyemukola kyamaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High Energy Electricals abakuguwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ga njuba bali naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 0783
75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira, tolamusa, gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro, mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse. Ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tukwaniriza oluganda ali eyo. Amannya agange nze musawo Aida Nasolo, omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda ali eyo. Otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe, omanye ekikuluma, osirike. Kati kuluddako njagala kubuulira butya ekitundu ky'opangisaamu, kubanga abasinga batandikira mu bupangisa. Butya ekitundu ky'opangisaamu bwe kigenda okujja mu bupangisa oba okukuumira mu bupangisa. N'abalala nja kunnyonnyola butya gwayagala okusanga we bakuzimbidde, okusanga ewali ziikalina n'ewali zibbangalo bw'ogenda okusasulira omutango gwawo. Osasulira abo abaakusooka okulengerera ewala, abajja nga ziikalina tezinnasituka. Osasulira otya omutango ogw'okusanga kalina mu kitundu mw'otaagula nga tennabaawo. Tujja tandikira awo. Lekawo ebibuuzo byo oba ensonga yo ku YouTube. Bw'oba ng'olina ky'owulira nti kino sikitegedde bw'okinnyonnyodde nze binnemye okutegeera, olukolosofa lungi gwereka ekibuuzo kyo, nja kunnyonnyola. Naye baabukadde 2 kudda wansi bwe tuba nga twogera ku Masaka Road, Kyengera temwogera, Nabbingo temwogera, Nsangi temwogera, Kitemu temwogera, Maya temwogera, Nsangi temwogera. Mutandikire Katende okulowooza okudda eri. Kyokka ne Katende temulowooza mu tawuni. Baabukadde 2 kudda wansi, njogedde ku Masaka Road. Era poloti ze njogerako njogera ku byapa. Wali ogwenda byawo ng'agamba nti yaguze ensangi ku bukadde 15, waguze 5 ku 10? Nedda. Twetwogera ku ba byapa. Musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.